Salamu alaykum. Walaikum salam. Aja tigwa mukwatire ensawo. Kati ate lwaki sikwata nsawo ng'eri mu ssente. Abalala abaami babakwasa nsawo zirimu mmindi, zirimu semanya biki. Kakati bwe sikwata nsawo erimu ssente naakwata ki? Aja ti. Ssente gwo zissaamu oba ziba zaja? Oba ntaddemu oba yataddemu byonna byaffe. Si nsonga. Si nsonga ani ataddemu nti. Webale kujja ku ddwa ya Isma? Twali tulina okujja ku ddwa. Isma ali musajja waffe nnyo. Era abaami mwebale kujja mwebale kubeerawo. Era mbasaasira nnyo simanyi ose owulira otya DJ? Mpulira bubi of course. Banene bw'oba oyogera. Kura kubanga nze Isma ajjudde buli wamu. Ajjudde mu simu yange, mu laptop yange. Editing. Ate nderitinga byaki? Talina kye yankola. Memories. No, it's okay. Zikaabya. Zibeera eyo siziraba ne nziterekawo mu folder yazo. Naye nga bye bimu nange tuzze. Tubadde walhamdulillah. Ngambye omugole kamwevugire. Omwereetere. Emmotoka ye teri kwekwasa. Omugole bali mumukolako interview simanyi oba tayingire mu sawundi yaffe. Wange? Naatera okumaliriza. Seeka, onansonyiwa okutunuza mu nsonga ezitakwatagana na mukolo. Mwakoma ku ki ku bya Bad Black Seeka? Ensonga za Bad Black zenga bw'anavaayo n'agamba Bad Black abe yakole public open apology. Yakkiriza? Yeetonda naye nga tekimala. Yeetondera wa Seeka? Yabakubira essimu? Abalaata naye engeri gye kiri twakikola mu mateeka. Bw'anaaba tayagadde ajja sigala ku mazambiro. Ajja sigala ku mazambiro. So kati mwe mwabeerezaamu? Twabeerezaamu mukyamunoonya akyali kuba Kulthum. Akyali bannange buliwa mubeera munyuma eno dduwa naye mulinga abagenda ku mbaga. Bannange eno dduwa naye mulinga abagenda ku mbaga. Ajati salamu alaykum. Nga munyumya kufa obufijja. Alhamdulillah. Oli otya munna? Webale kujja ku mukolo gwa Isma. I couldn't miss. Nze kamera yange ne bwebeera mu kamooli ekutuuka Kajjati obadde omanyi ogenda kunzirukako. Nenga ne webale kujja. Ati wuno yakwatidde ensawo mbadde mubuuza nti abasajja kati be bakwatira abakyala ensawo zaabwe. Simanyi. Ajati. Bana tuve wano. Bana ekamba sibule. Bweraba.